Abatuuze bano abadde bakunukiza mu lusanvu bali bamamira ettaka lino okumala emyaka egisoba 40 era nga bangi kuno kwe bazaalidde nga n'abamu bazikiddwako. Abakungu abavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga baludde nga bawulira ensonga zino okutuusa lwe bakizudde nti abantu bano beesinza ku ttaka lino eri omulangira mu ngeri enkyamu. Nze obuvunaanyizibwa bwange kulaga nti ono buli muki okusinziira ku bwange bwenkoze eki kakati bwe tunaafunawo betukkaanya nabo oba ffe betulowooza nti naffe batuufu wadde landiroodi abakoze eki abajjeeko bwe tugatta abo betubadde twagala tugatteko ebyayonoonebwa. Nze by'okusiikira biveeko omugenzi wayakulekera gwe nannyini wayingira mudi kuwandika kuno kudde kumpi lunaku lulamba era nga kuggweredde nga abatuuze 46 bokka byavuddeyo okulaga nti batuufu wadde nga abadde bagamba nti ettaka libaliiko mu butuufu babadde bakunukiza mu lusanvu. Wadde bano babadde bazze mu bungi ddala mu kifo aweewandiisibwa obwedda bangi babadde batya okusembera akakiiko kubanga badde tebalina biwandiiko bya ttaka bye baludde nga bakaayanira. Nze sigenda kubeera kummwe nga muteesa ne landiroodi tukyammwe. Nze obuvunaanyizibwa bwange ku identifyinga nti Buwangajjo Dennis wa kibanja mutuufu era n'ennyumba ye yakola ki bwe kinaabanga akkiriza okuteesa nammwe ku ebyo ebyayonoonebwa kiki. Oluvannyuma abakungu balagidde abatuuze abatwaliddeyo obuwandiiko bwebogerako okulya mu kabunnambiro kubanga baliiko mu bukyamu. Mwebale kutubuuzaako nsaba tugende. Akulira poliisi y'Empigi Julius ahimbisibwe alabudde abatuuze butagezaako kwesasuza oluvannyuma lw'embeera ebaddewo kubanga nagezaako kutalya amateeka mu ngalo wakuvunaanibwa. Abatema emiti n'abanaasigala mu kibira wakati nga balimirayo ate nga tugambye tewaliyo baki okujjako oli ng'ensonga ye bakyagyetegereza si bwe kiri bakwata naye sikubakuba. Bwe abatuuze baganya okuwa ebiwandiiko ebyogerako kano bakayiise kakodyo akakoleddwa okubagoba ku ttaka lyabwe. Naye ate olwaleero kitwewuunyisizza okulaba nga bazze na foomu ndala gw'amanyi nti weesenza genda wali gw'amanyi nti wagula genda wali bakuwandiike wali gw'amanyi nti wasikira genda wali ate oli wayogerayo nti nze nasenga 2027 nti gwe tukuteeka mu kakuŋŋuuta kitegeeza ab'e 2027 bo kyebagula. Omulangira kituufu alina ekitabo ky'abatuuze naffe kyetusaba era kyetwabasaba twabagamba omulangira ajje ye mwennyini n'ekitabo ky'abatuuze n'abasigire be yateekawo we bali abalabu Mumiikiriza Girigooli ne Kalyango bajje ku ttaka wano kakati ku kitabo ekyo kwe tuba tusinziira tutandika okugenda nga tukola ki nga twawo. Naye kyesenza kizibu nnyo okuvayo n'agamba nti nze ndi kyesenza okuleka nga kyesenza waliwo ekimutadde ku pisita ekimunyigiriza nti gwe oli kyesenza. Nze ng'omusobola nange kuyimira wakati wantu wali kyesenza nti bwajja ku ttaka ly'omusajja wajja otya ekituufu baba talina biwandiiko nga talina na myaka giragirwa mu mateeka oyo abeera mukyamu. Akakiiko kategeezezza nti abawandiikiddwa bakusooka nabo beekennenyezebwe okusobola okuzuula engeri gye bafunamu obutuuze ku ttaka lino. Loozi ya Sengendo, ku lwa WBS TV, Empigi.